Omukyala gw'oli mukulaba mu katambi oyo tagudde eddalu. Ategeera bulungi. Wabula yakedde ku makya n'ajja okuggulawo bizinensi ye nga bulijjo. Akolera ezimu ku ezo akeedi eziri mu kibuga Kampala. Yakedde ku makya n'ajja aggulewo bizinensi ye yeekolera emirimu gye. Ekyamumaze enviiri ku mutwe yasanze batadde obubi bw'omuntu mu mulyango gwe era nga bataddewo n'ebyefaananyiriza amalogo. Kye yakoze yaggyeyo olubugo n'aggyayo n'ebintu ebiringa amazzi n'abiteeka mu bbaafu n'anika okumansira. N'agamba nti gwe wenna ng'oyagala okundoga tonnumba ku mulimu. Numba ewaka ojje gy'oba ondogera bw'oba okimanyi nti oli mulogo. Numba waka tojja ku bizinensi yange nga siriiwo. Lwaki ojja ku bizinensi yange nga siriiwo gy'oba okolera amalogo go? Bw'oba oyagala kunsiranya jangu waka. Banange tuli mu nsi nga teri muntu ayagala kulaba ng'olina bakasitoma. Mumanyi competition ezibeerawo mu zaakeedi eyo. Buli omu baba ku maduuka nga bonna batunda ekintu kye kimu. Naye ng'ono alina bakasitoma bangi okusinga ku booli. Ekivaamu malogo. Kakati njagala nsooke nkutuuseko akatambi k'omukyalo ono olabe embeera n'ensasage gye yataddewo ng'aggyawo amalogo gano kuba naye yaggyeyo olubugo n'akola eby'ekirogo. Ndowooza n'eyabadde azze okuloga yatidde. Vidiyo eno nkusaba ogimpere like. Buli lw'olayikinga vidiyo kijambako kuba tetambula ku sipiidi eya waggulu. Omukyala oyo tuli mu nsi nga muntu munno tajja kukulaba ng'olina bakasitoma bangi nolowooza nti ye agenda kutuula. Abantu balina emitima emibi bannange. Naye bantu bange abangoberera, si buli kintu kye mbaleetera wano ku chano yaffe eno nti just mba mpisawo olugambo bugambo. Nedda, njagala ebimu ku ebyo bye tulaba ebituuka mu bulamu bw'abantu abalala tubifunengamu ekyokuyiga. Nti ekintu ekituuse ku gundi oba kyendabye kisobola okutuukawo mu bulamu bwange. Naye bwe kituukawo nyinza kukyetangira ntya? Ye nyinza kwekuuma nti obutatuuka mu mbeera gundi gy'alimu. Nina kwesala ku bantu bwe kiba kisobose. Nina okuba nti mbaako ebintu bye neekuumira nganze ebyama ebyange nganze bwe kiba kisobose. Tuli mu nsi nga teri muntu ayagala kukulaba kumuyitako. Tuli mu nsi nga teri muntu ayagala kumuyitako. Ensi gye tulimu abantu abasinga baagala kutulaba nga tuli bubi. Akeedi ze mulaba ezo eziri mu kibuga Kampala, competition y'amaanyi. Abantu boolaba bwe bakola bizinensi nga zifaanagana. Ono atunda byamasannyalaze n'ono atunda byamasannyalaze. Ono ali mu beddings n'ono ali mu beddings ne beetekako competition ey'amaanyi. Ogenda okkakkana nga bakasitoma bayina kulwanira balwanire. Ekiddako kugenda kujjayo malogo. Ekiddako kujjayo malogo. Ate tewali kintu kisinga kutambuza malogo nga maduuka omwo. Abakazi batambuza amalogo mu maduuka eyo mu kibuga. Nookera ku makya ng'oli yatadde amalogo mu dduuka lyo. Nga bw'olabye akatambi ako, omukyalo oyo tagudde eddalu bannange. Omukyalo oyo yakedde ku makya n'asanga mu maaso g'edduuka lye bataddewo ebintu by'amalogo. Wabula ekinneewuunyisizza nti alina olubugo era amanyi engeri gye yeetangiramu amalogo gano. Ye kyagambye nti gw'oba oli eyo ng'oyagala kumuloga tomulumba ku dduuka nga taliiwo. Jangu waka gy'oba obikolera. Lwaki ojja ku bizinensi? Jangu waka. Bannayuganda balina emitima emibi.
ebintu bino tubifunengamu ekyokuyiga. Ebintu bino bituukawo. Bayinza oli asobola okukera ku makya n'akusaba ssente zo nga kwagenda okusiraanyiza. Ezo ssente ze mugaba eza cash nga kwagenda okusiraanyiza. Eno Uganda bwe yatuuse teri muntu ajja kukwatirwa kisanga gwe tokyekwatidde. Taliyo. Bannange ekiri mu Uganda nze ebintu bino mbibaleetera bannange alisiko tufunengamu ekyokuyiga. Nze sikola bukozi lugambo. Mbireeta listiko tufunengamu ekyokuyiga. Nti ekintu kino kiba kituuseewo nyinza kukyetangira ntya? Oba ensobi ya munnange gundi ne gundi njiyigiramu ki? So mulina okukimanya nti omutwalo gw'olinamu oba emitwalo ebiri gy'olinamu tegisanyusa bantu. Enkoko gy'olidde tesanyusa neibawo. Essanyu ly'olina mu makaago n'omwami wo eriyo mikwano gyo abalina obufumbo nga bwagaana nga tajja kuwulira bulungi nga ggwe oli mu ssanyu n'ebbaawo, era ng'alina ekintu ky'ayinza okukola okubasattulula. Tubirabyeko emirundi mingi. Mikwano gyo omuntu agenda okukola ekikyamu aba akuli ku lusegere. Kakati omukyalo oyo abantu abatadde eddogo ku dduuka lye beebo baakola nabo awo balina competition nabo awo be baakoze ekintu ekyo. So tuli mu nsi ng'abantu abatusiranya bantu baffe. Tufunengamu ebyokuyiga mu bintu bino. Ebintu bye mbalira mu bifunengamu ebyokuyiga. Wano siisawo just lugambo nedda. Mpisawo message. Omuntu omukulu tegeera okiyingize mu bwongo. Wano nze mpisawo message era abangoberera mukimanyi. Wano just tuyisawo lugambo nti gundi yawukanye ne gundi no. Tuyisawo ekintu nga kyatisitiko kye tukiyigiramu era abangoberera mukimanyi. Kakati eno Uganda mwe tuli embeera nga bwe yatuuse bintu byakwebeereramu. Omukyala mulabe mu katami ng'ali bulindaala era amalogo agayoledde mu lubugo. Agayoledde mu lubugo naye tanywa ziuteeka era agobyewo buli muntu yenna ku dduuka lye. Tayagala oba tozze kugula totuulawo genda okolera eri amalogogo. So embeera eri ku sayidi eyo. Naye nga mwebale nnyo okuba nti ate mutugoberera oba nga mungoberera ku CEO Michael Uganda YouTube channel. YouTube channel yange nammwe yaffe. Si yange nze kabula yaffe nze nammwe. So mwebale okuba nti ate mutugoberera. Mugende mu maaso n'okuba nti ate mutugoberera. Subscribinga, likinga, sharinga.